Webale nnyo Grace Segirinya awamu ne Elias Sajjabbi. Omunyo live kino kye kitundu kyaffe ekisookera ddala era nga tugenda kubanga tweyongerayo ASP Asiimwe Samuel adumira poliisi mu bbendobendo lya Rwenzori. Ono atutegeezezza nti obutabanguko bweyongedde okuva omuggalo lwegwatandika okulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19. Abakyala bali mu nkambi abaasengulwa oluvannyuma lw'okukosebwa amataba basula ku bunkenke olw'okutya okukabasanyizibwa so nga ate abamu batandise okwenyigira mu mulimu ogw'okwetunda. Kizuuse nti obutabanguko mu maka tebukomye mu basinziira waabwe wabula n'abo abasibwa mu nkambi omuli n'abakosebwa amataba. Bano abamu batidde okudda ewaabwe nga balowooza okukabasanya abaana ab'obuwala kusinga mu byalo gye baava naye ebizuuse ate bibakanze. SP Asiimwe Samuel adumira poliisi mu bbendobendo lya Rwenzori ategeezezza nti bafunye emisango mingi egyekuusa okukabasanya abatanneetuuka okuva mu nkambi nga baagala enkambi zigibwewo. Defilements like rape and all that because of these people. You know, children concentrated in one area. So, like right now, we are just conducting a thorough audit, but I believe there must be some defilement and sexual-related offences going on in these concentrated camps. Bwabula agasseeko mangu nti ebikolwa eby'okutulugunya birabiseeko ne mu zitali nkambi naddala mu muggalo oguvudde ku COVID-19. Domestic violence cases are on an increase. That one I don't need to consult any statistics. Domestic violence cases are on a sharp increase. And this is basically occasioned by both the effects of the lockdown as a result of COVID-19 virus and of course this disaster. Alani Bahibwa omutuuze w'e Kanyangeya agamba nti bafunye obujulizi obulumiriza abakyala mu nkambi okwenyigira mu kwetunda. Girls are getting pregnant. Mothers have reached the point of selling themselves to get what to eat. But we are saying, do not add a mistake to another mistake. Fight by all means to walk in the will of God, to walk in righteousness and keep yourself. Tembo Isaiah ye ssente wa Sooka ekitoolo ategeezezza nti emisango egy'okukabasanya abaana ab'obuwala n'abafuna embuto ze bateeyagalidde bwe gyeyongedde wamu n'obutabanguko mu maka. We have had several cases concerning about domestic violence and defilement cases, then pregnancies. Ensonga eno tugirondodde ne twogeramuko ne Claret Muhindo ow'emyaka 17 n'agamba nti yakakibwa omukwano omusajja gw'atamanyi era kati ali lubuto. Bira Joyce kansala akiikirira Kanyangeya ku lukiiko lwa municipality y'e Kasese ategeezezza nti kyennyamiza olw'abavuddeyo okutulugunya abaana. And still nindora mu camps zino halimu some problems, nosanga some domestic violence, osangamu abaana babwisiki, they are now pregnanted. It's not that they are pregnanted from the camps. Beitu abaana kurora nti now COVID came in. Abaana tibakyali masomero, others are pregnanted in these areas of Kanyangeya, some areas of Nyamwamba division as a whole. So at least some percentage hati nosanga bana betu babwisiki but more pregnanted. Byatumusime Gerard, Crasot TV, Omunyo.